kubanga enguzi obulyake obubbi buzze eggwanga emabega okiwuliriza buzze eggwanga emabega abantu bangi bafa olw'obulyake olw'obubbi okategedde bulungi sawa tugenda kona onendowooza katutandike nga sinagenda ku kyabasuubuzi kanzijewo kino ekyababaka. Yes. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kakayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi ekyo kisulagu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye mpapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Sheikh Kakayire kusumuleka ebizibu nebadde bikutawaanya. Nsanga ku namba eno 075 54 66 2. Emabega kawo twabagamba nti ababaka abaali befudde kiwaji abalaba nti Honorable Mpuuga ye yali ku mulamwa abalaba nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ne leadership ya NUP okuvayo n'enenya Mpuuga ekikola kyeyenyigiramu ekyokwewa ssente y'omuwi w'omusolo ye kye yayita Service Award nakugamba batukwata bbula ngawe nkugambye nti balina ezzalawo ery'amaanyi bo balowooza Kyagulanyi ebyobufuzi tannabiyiga bulungi tannabikuguka atandika bitandike so amacha nnyo kikyova olaba Kyagulanyi we yavaayo n'abagamba nti kino si kituufu ffe tetutambula gundi zaffe values zaffe z'ekibiina tezikwatagana naawawo tezituukawo seggona akali amaggwa yayanguwa mangu nnyo okulaga ensi nti olikyayogerako takitegeera kino Mpuuga kye yafuna kiri mu mateeka olwo tuleetedde butamuzi gratuity simanyi bikoze lwaki nzireyo emabega nkwaka preamble okutuusa ku kinyusi wenkwagala wenzijja wengendo discussinga soli ajja kumbuza n'omuntu lwakyodde emabega nzire emabega nkwaka preamble okutuusa wenkwagala okitegedde so munaye oli n'atuuka n'okugamba Kyagulanyi newe yabeerera legislature yabeerera mu parliament essente ezo yali azifuna akasiimo ako yali akafuna togamba naye mwe temusitwaza bannayuganda kana akasiimo kasookedde ku ggwe ate lwaki wakeewo okyali mu office okyasavinga kana akasiimo kemutugamba gratuity bakikuwanga at the end of the service ng'omaliriza okuweereza then ne bakuwa percentage yeeyo oba 15% gye mugambe ya gratuity ne bagikuwa naye gwe munnaffe kana kasiimo gwe kotugamba ke bakuwa kali mu mateeka ng'ate okyali mu office kasiimo kikafaanana kati ate nga gwe katandikidde ku ggwe era kakoma ku ggwe n'omulala wanaaba akagala alina kuteekamu kusaba. Munnaaye omukulu bwe baamukwata amavumbavumba bo ne baagala okulaga nti Kyagulanyi oli amacha nnyo ffe tuli banene okusukka ku kibiina kya NUP tetulina gambako tetulina kwatwako so mukavuvu bwako kenna mwe twalabira bannaffe abamu olwedde abaali beekolamu ekiwayi ng'ekibiina kya NUP leadership ya NUP ey'oku topu ey'oku ntikko waggulu tebakyagiwuliriramu ddala mwe mwali akakundi ak'abattebandeke kuba Tebandeke yavaayo n'atumanyira n'otumanyira n'amanyira ne Bobi Wine mu lujjudde n'agamba oyo ku miliyoni 4 ze baatuwa ababaka nga batugulirira nagaana okumuwaako reach to an extent egamba omukulembezeewo akutwala n'ogamba nti nze abo banninako obusungu miliyoni ze batugulirira 4 Kyagulanyi zatugamba tuzeeyo bansabako omutemwa neŋŋaana okubawa omutemu ogwo gwe baali baagala we bakulembeze ng'ali ku mpewo za TV atuddeko n'abanyampi nga bamunyagwa Mubaraka Sserunga mugaati gwa bata okiwuliriza bulungi nnyo so abantu abafaananako mu kkowe eryo y'omuntu omu najja n'atuula ku seeti ya TV ng'ensi emwegese amaaso bamumanyi memba wa NUP mukulembeze ali ku kaadi ya NUP bamumanyi alina access eri His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert bamumanyi alina access ku leadership ya NUP omuntu oyo y'omu n'atula ku mpewo za TV nga gavumenti yeefunyiridde okwogerera NUP ebikikinike n'okusiiga ekifaananyi nti NUP y'abasiyazi ejjuddemu basiyazi ewagirwa basiyazi evujjirirwa basiyazi omuntu y'omu akugamba nti buli mwaka akwata akakadde k'ensimbi n'akateeka ku kibiina oba buli mwaka oba buli mwezi akwata akakadde k'ensimbi n'akateeka mu ggwanika ly'ekibiina ye muntu omu
atuula ku seti ya TV ng'atuddeko n'abanyampi n'akugamba nti neetaaga omukulembeze wange His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ne leadership ya NUP eve yeeyimirire mu butongole egambe nti ffe tuyimiridde wano ku kisiyaga era tetuwagira kisiyaga tubiwulire eyo nti abasiyazi bavujjirira NUP naye biyinza okuba bituufu naye njagala Bobi Wine aveeyo ayogere mu lujjudde ne leadership ya NUP egambe nti ffe tuvumirire abasiyazi era tetwagala bisiyaga nga NUP oyo omukulembeze kitegeeza aba asindise sigino eri bannayuganda bano abalala be bametta propaganda ne blackmail abakubiramu stamp nti kiyinza okuba yes abasiyazi mwe bali mu NUP era abasiyazi bavujjirira NUP abo abantu we batyo munnaye baba tebakyali bakulembeze yes tulina obusungu ngaffe tetuvayo ne twambalira babaka ba NUP nze omwe abadde tayambaliranga babaka ba NUP naye ku luno His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert munayo ojja kunsonyiwa ojja tusonyiwa gogenda kukola ekikyo ne bano abantu munnaye bakomyewo gy'oli balina kye beetaaga okiwuliriza naye makyazi kye beetaaga tumanyi kye beetaaga gogenda kubasonyiwa neera wagamba kisigala erifa abalonzi abantu bano bagenda kutandika okudda nga bajja bakwetondera bajja boogera ebingingi bagezaako okulaga nti yes mu kibiina waliwo obutakwatagana obutaalinawo ensonga yali straight forward naye bano abantu abamu baali beekozeemu akakuukuulu Mpuuga olw'okuba yalina budget ennene kati nja kubeera open kati Mpuuga yafuuse munyampi tekitaliko kubuuza lwe tubadde tutya okuba nga tutya okubikkulira ddala nga tugamba nti osanga wakyaliwo ka space akatonotono naye kati Mpuuga munyampi Mpuuga kati akolera NRM tewakyali kubuuza ebimu mweberawo ne mu domain Mpuuga kati atambulira mu nkwawa za Anita Amongo nga we twabagamba ku Asumani basaalirwa ne tubagamba ku Abudu Katuntu kati abantu abo we batu tetugenda kuddamu kukubirira kungulu kubikkirira Mpuuga ye takyali waffe Mpuuga takyali ku side y'abantu Mpuuga ye yanyampidde ddala Mpuuga kati munyampi Mpuuga kati wa NRM ekyo tekikyaliko kubuuza kati nze nuwa mtu tugenda kunsuubira kubikkirira wa NRM kubanga from the start nze mbadde sibikkirira wa NRM okategedde bulungi nnyo nze nabagamba nze omuntu mwambalira kasanda ba signs zange zonna nga tewakyali kyakubikkirira nti kyakwebuuzaako all signs indicate Mpuuga munyampi ow'ekitiibwa Mpuuga ye kati yagendedde ddala mu ttaka yebbikidde ddala tekukyaliko kubuuzabuuza kyova olaba banna abagezigezi kati bamubuuse bamubuukamu baddukamu mu kigaali kubanga bakitegedde nti avujjirira Mpuuga naye ebire byonoonese essawa za kati alina olutalo lwaliko nti Anita Amongo abadde abawa amaanyi akagurupu kano ng'akavujjirira kubanga essente badde wa Museveni ovujjirira akagurupu kano akakola kakundi mu NUP ebadde eyitamu Anita Amongo okiwuliriza katulwalira Anita Amongo nga buli lukya sanctions zongerwako okumuteekako naye alina omusalaba ogugwo gwe yeetisse kati bano bannabyabufuzi abagezigezi ababadde bayimiriridde emabega wa Mpuuga naye nga bamanyi force basindike bapushinga ye Anita Amongo bakitegedde nti ene time Anita Amongo ayinza n'obutadda ku bwa speaker wa parliament ekisanja ekiddako ekyo kyonkubuulira wano kubanga one much as sanctions ziri kujja ku Anita Amongo naye waliwo ne forces mu NRM ezitamwagala waabo nti zimwagalirawo ddala era zigenda kukozesa oluwenda luno okumukuba okumuggyirawo ddala kyekyo twabagamba nti Museveni akukozesa okubba nobba naye bw'osussa amalala n'okulaga eryanyi nti kati gw'oli wa kitalo nnyo Museveni ng'atandika okweriminatinga okiwuliza ng'atandika okweriminatinga okuggyawo kati ya Anita Amongo naawe kati bano abantu olwaleero bakategedde nti mukama waabwe ow'ekitiibwa Mpuuga yakoonye ekisenge nti eyandibadde amuwa cover
Essawa za kati naye alina byabatolinga nabyo emwanyi naze Catherine Nagadi ankutumiddeko nnyo nkwagala nnyo ja bless kwagala nnyo respect era nsanyusa okulaba nti kwoli kuno awo kansimbule Elizabeth Ndo Odo ankutumiddeko nnyo mwanyi naze okategedde kati abantu bano era kakundi kano katandise otuula obufofofo banoonya abantu abasobola oboogereza nti banne tusobola okwogerako ne His Excellency Bobi Wine omusajja twetaaga tumusisinkane tutuule twogere tukanye ochuza tumaliwo obumulumulu obubaddewo naye nga tewali bumulumulu bubaddewo okiwulira ensonga yali emu ng'ekwata ku Mathias Mpuuga okitegeera naye olw'okuba ono yakozesa ofiisi ya leader of opposition ne budget gye bamuwa n'atandika okukola akakundi akake nti akozesezza opportunity eyo nti ayina office ayina embalirira ono mubaka njagala kugendako ku workshop omubaka njagala kutambulako kugendako wabweru ayina kuyita mu office ya lupu nti kati ababaka abayagalanga okutambulako nga bayina kuyita wa Mpuuga n'approvinga Anita Amongo n'ateekako buteesi mukono nti mmwe mugende kati yali akozesa advantage eyo ng'akoze akakuukuulu ak'ababaka nga bali 100% sure nti bo they are safe okiwuliriza ona adanga ambasembajja bw'onaabula ng'obula Anita Amongo tadda kuwa speaker ekyo quote me tadda kuwa speaker wa parliament ekyo quote me nze nkugamba olidda wano n'ongamba nnwa mutwe wangamba ensonga Anita Amongo kati ali mu ttaka akkirira expect worse to come eri Anita Amongo lwe bamukuba bamugjawo that's how the mafia government operates nakugamba government ya NRM eddukanyizibwa ba mafias that's how mafias operate era anytime from now sanctions oziraba zifubutuka wabweru w'amawanga kati anytime from now kigenda kutandika mundu ogenda tandika okulaba groups ezenjawulo ezabavuuka nga zisanisa okuvayo nti zeekalakaasa ate nga ziri limingi ku NRM nga zikuba Anita Amongo nga tezimwagala mu office kubanga olwaleero Museveni amaaso bagemwegese nti olwaleero n'abawalabu gy'obadde oddukira okufuna obuyambi nti gy'oyagala okudda bakugamba nti oyo tetumwetaaga mu office mulyake yabba amabaati ameeru kitegeeza Museveni to cleanize himself ayina omugjawo n'amugja mu office either n'amuwa minisita n'amufuula minisita naye wano okubeera speaker wa parliament agenda mugjawo nkugambye Anita Amongo that's shut down for kyova olaba abagezigezi nkugambye baabuuse mu ggaali ya Mpuuga olwo bakomawo batandise okudda qualities politics bino bya bufuzi batandise okudda weewuuze batebandeka amaanyi babadde bagajjawa agajjolonga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ku mpego za TV agajjolonga NUP force ki ebadde bali emabega olwaleero lwati bakulaga nti batandise okutintima bakomawo eno gye batandikira kategedde ane kyogambo otya mwanyinaza nti kati Bobi Wine ye yakulinda wano mukoona nangamba okiwuliriza kati ye nadda wano mukoona kati olwaleero bakomawo mpola mpola katuwulirize ebigambo bya gundi akakasajja ke Kayunga nze kantama ako katebandeke ate tebandeke mu busiru bwe munansonyi okozesa ekigambo ekyo abantu banonze bantama completely bantama no kozife twabuuka ebikoneti okulaba nti NUP etebenkerawo eyimiridde okulaba NUP ng'esaasaana mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo twateekamu amaanyi gaffe naye ffe we are outside naye ate mwabali mu system munda mugezaako okusaanyawo ffe kye twakeera ku makya ffe kye tutafuna namu naye nga tukikola lwa mutima na kwagala ggwanga lyaffe mwate abakifunamu mukeera ku makya mutulaga nti kikyamu mukikuba mwagala kisaanyaawo kati abantu bano mbalinako obukyayi obw'enjawulo obusukkiridde
kakati Tebandeke yali tasobola ku approachinga president bwomu bwa Namunigina yabadde alina okuyita mukyaliwe Patrick Nsanja oyo kati nze mulimu abantu benneewuunya. Nsanja musajja mukaka. Nsanja awadde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ekitiibwa. Nsanja awadde NUP ekitiibwa. No matter wange mu kibiina mubaamu obumulumulu. Buli kimu tekigenda kutambula bulungi. Naye Patrick Nsanja kyova olaba ono Tebandeke kwe yeekute n'ayita ku Nsanja n'amuleeta ewa pulezidenti. Lw'oku kino kyekikwega ati bano abantu weebuuza obwongo bwabwe nti abantu badde bakimanyi nti baayokya kye balimu kikyamu nti olwaleero Tebandeke yakitegedde tasobola kutuukirya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert bwa Namunigina alina okubaako n'omuntu agenda omuteerayo akabega. Patrick Nsanja n'ateerayo akabega Tebandeke era bwe baasituse Tebandeke n'amuleeta mu ofiisi ewa president. Okiwuliriza bulungi? Njagala owulirize ebigambo bya Tebandeke bino. Okawulidde? Mukakkane tutambule topapa. Oba watudde wano kumpuliriza mpuliriza. Password nako kaagala kwemamaaza. Yes, njagala tuwulire ebigambo bya Tebandeke bino. Ojja kuŋŋamba nti eddoboozi lirikkiriya. Bino ebigambo yabyogedde nga yakamala osisinkana pulezidenti ng'ali mu lukubo lwa paaliyamenti. Naye ffe tujja kwetaagoddeyo ku BBS ne Bukedde. Egera ebigambo bino bye bimu. Mpuliriza bulungi. Wulira. Yendako tuddemu. President wange Bobi Wine nkyamukiririzaamu era mbadde nkyamukiririzaamu nti ye president wa National Unity Platform. Ekizibu kyokka ekibaddewo butakkaanya obubaddewo n'engeri y'okwasaganyaamu ensonga. Olunaku olw'eggulo ekyatututte ku kitebe kwe kutabagana. Mu kutabagana mutambuliramu si kwetonda kwokka naye mubeeramu okwevaluatinga okuzuula ebizibu byonna ebibaddewo ensonga zonna ezibaddewo era lwaki wabadde tewali kutabagana. Ensonga ezo zonna ze twabaddemu nga twegaayagaayamu n'okuzima omunyaamu okulaba nti kituufu zibaddewo naye bwe ziba zibaddewo eyo y'enkomerero y'ensi yonna. Nsuubira kino kyekifaananyi ekituufu nze ng'omusajja omukkiriza ne Bayibuli eŋŋamba nti omu ku mmwe abooluganda bwe musowagananga muyite omu ku bannammwe wadde egamba mukadde abatabaganye masekatiga. Era kye twabaddemu twabadde abantu basatu ne twogera ku nsonga ezibaddewo era ezibadde zimpa okuteekinga position ey'enjawulo ku pate gyegamba nti entuufu. Era ensonga ezo ng'abantu bonna musobola okukkaanya okutabagana mu mirembe oba okwawukana mu mirembe, eyo naye ebeera nzikanye. So oluvannyuma lw'okugolola amavuunya ne konkonko ezibaddewo mu byambalo byaffe ng'abakulembeze, nsuubira ke kabonero akatuufu ke twabadde tulina okulaga bannayuganda kubanga tulina okubeera ekyokulabirako nti bwe tubanga twagala ekifaananyi ekipya ekya Uganda empya era nga tusuubiza bannayuganda batwala mu Uganda empya under national unity okutabagana platform, kitegeeza nti ng'abakulembeze tulina okusooka okubeera ekyokulabirako ffe bennyini tutabagane. Era kino kyandibadde kyakolebwa dda nga bino byonna ensasajja tenabeerawo. Era nze nsuubira nti nga pate n'obukulembeze bwa pate bulina omutango munene okulaba nti bayita enjuyi zonna ezo eziriko obukosefu either by phone or by writing babawandiikire mu butongole bajje ku kitebe ensonga zino ziggwewo kubanga tekitegeeza abooluganda bita bigonagana naye tebyatika. Tekitegeeza nti olwaleero bwe tuba tuyombye obanga tulwanye yenkomerero ya buli byonna abantu bonna bayitibwe bakomewo kubanga saawa zino n'omuntu ali ebweru nga bamulaba ng'omulabe bw'aba yafudde era bamuziika mu kifo mu kitiibwa ekya National Unity Platform. Kati oba omufu naye aba alina okuweebwa ekitiibwa ekyokuziikibwa. Lwaki bannaffe abakyali abalamu bwe tuba nga tuli ku mulamu omutuufu ate tubeesenda na kubeesamba bwesambi baleme kutuuka ku kitebe? So nze kyensuubira
kibiina ki National Unity Platform abajeemu NUP yali yafunamu ababaka abakkiririza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne be tuyita abajeemu nga bava dda ku mulamwa. Bano baali baawubisibwa nga babalaga nti bo bamaanyi nnyo ne batajjira ku kkaadi ya National Unity Platform bajja kudda mu paalamenti era nga babasuubizza omusimbi omuyitirivu ennyo bakalakate ekibiina kye NUP ekyabaleeta mu buyinza. NUP abantu bangi be yawandako eddusu si lwakuba nti baali basobozi nnyo, si lwakuba nti baali bamaanyi nnyo mu bantu, wabula nga Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti tubawe omukisa tulabe obukulembeze bwabwe. Wabula bwe baatuuka mu paalamenti baayagala okulaga nti ate bo baalyanyi era balikiza Kyagulanyi Robert Ssentamu yabawa omukisa. Naye teweerabira bwe yali ng'abawa kkaadi yabagamba nti tuli balabira ku bikolwa byabwe. Ebikolwa byabwe bamaze okubyanika ne babimulaga era ne babiraga public. Olwaleero bamaze okulaba ng'ekyabwe kye babadde bazimba kiyiise, anti balowooza nti basobola okuzimba ekibiina ekyabwe nga ye tebeetaaga buyambi bwe. Bwe balaba ng'ekyabwe kiyiise baagala okukomawo ewaka. Bagamba tutandise tutya okudda mu mitima gya bannayuganda ababadde batukyawa. Bakomewo wa His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ne beetonda nga balowooza nti oba oliawo Kyagulanyi Robert Ssentamu anakuyimirira ku katuuti agambe bannayuganda nti gundi ne gundi mubasonyiwe, baali baabula kati bakomyewo eka. Asobola okyogera ne tubasonyiwa naye ate okubaddiza kkaadi nti kubanga bo babala 2026 okubaddiza kkaadi nti baddeyo mu paalamenti kijja kuba kizibu nnyo lwa nsonga ategedde emitima gyabwe, ategedde nti bali afuta mmane ne bw'anabaddiza kkaadi ya 2026 ne bawangula era bye bagenda omuvuga batuuke 2031 beetonde nga baagala okudda. Abo yabaguddemu nabo ddiru yaabwe eyiise butaka. Tukanye bwe kibanga tekisoboka era tusobola okukaanya ne twawukana mu mirembe, oba ne tukaanya ne tusigala nga tutwala sitwago mu maaso olw'ekigendererwa ekyokutuusa bana. Nze oyo sijja mubongera naye ebigambo by'omukulu oyo mubiwulidde bulungi. Mu byonna kye njagala okkiyalinga abakulembeze ba NUP His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ne Secretariat teteekangawo lutalo eri babaka. You are standing up firm. Ne bagamba nti bwe mwali muyingira ekibiina kya NUP mwakola ekirayiro eri ebintu bino wammanga ze values za NUP. Mu values zaffe za NUP tubasuubira okuzissaamu ekitiibwa, tubasuubira okuzitegeera obulungi ne mutambula nazo. Mubaka munnammwe mukulembeze munnaffe yagowinze against our values ng'ekibiina. Era twatwala initiative ezisookebwako ne tutuula naye bulungi nnyo. Okiwuliriza bulungi? Ne tutuula naye bulungi nnyo. Ne tutuuka ku kukaanya era ne tukkiriziganya ku bino wammanga bikolebwe. Era munnaffe n'atusabayo akadde agenda ateeketeeke famire ye n'emikwano akomewo abulire eggwanga ekituufu. Olw'okuba omukulembeze oyo oba ow'ekitiibwa oyo already yali yasenserwa dda. Bwe yatuuka eri bamuwa amagezi ne bamugamba tokigezaako n'okikola. Ogenda ba onyongedde okunza ondeetedde akalimu ebiwuka tokigezaako. Kimire kyebalame kyesambe. Okiwuliza? So kati gwe Tebandeke bw'ogamba nti mu kibiina mwalimu obumulumulu. Okiwuliriza? Obwo tebwali bumulumulu. Ekibiina kyali kigezaako kubatereeza mu layini. Nti gwe Tebandeke ne woba ovudde mu kibiina. MP omulala alimu mu kibiina agenda kumanya nti ekibiina kye ndimu kirina amateeka gakifuga. Si kyetwala, si kyaba kyetwala. Nti olwaleero Mpuuga waba akwatiddwako era n'atwalibwa mu disciplinary committee olw'ekino n'ewekiti kye yeenyigiramu ate nga Mpuuga alina amaanyi mayitirivu ne status kwali kati olonze nga Tebandeke kindekawa kitegeeza Tebandeke nange nina okukakkana manye nti ekibiina kye kintwala. Naye olwaleero walaba Batebandeke baafubutukayo n'amaanyi nti ensonga eno eya Mpuuga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert abakugituulira nesigala mu kibiina ne bagirekawo. Mpuuga n'asigala mu office, Mpuuga n'atanyezebwako yadde. Kana akakuukuulu akaabano Batebandeke ke kamu akandisoose okuyimirira ne kakuba ekibiina ne kagamba olaba Mpuuga yakola ekifaananako bwe kiti nange nsobola okukola bwe kityo.
nesigala mu kibiina kubanga ekibiina kye kinneeguya nze seeguya kibiina okisekedde nga bwe nkugambye nti balowooza nti ebifo ebyabo olwedde babimaamidde babimaze tebisobola kujjako basobola bavuganya naye bagenza okabuuka ne bakategeera nti ebifo we bali biriko abaana ba substitute abaliredde okubajja mu bifo ebyo ate bagenza okutegeera nti the reality is abantu abavubuka abawagizi ba Nuupu ono ground bakyaliko Nuupu kasita yalangiriridde mobilization membership registration bano abantu beekubyemu balabye amaanyi agabadde mu regions ez'enjawulo nga zisaba registrars za Nuupu zisaba registers ba registrars be balaba ku kitebe kya Nuupu ne ba focal persons nga bateebwa okudda mu constituencies okudda mu regions zaabwe batandika okukola registration kyakuba bano wali nchukwe baali tebakisuubira nako kati abamu kwe okukitegera bagamba musajja amaanyi gakyaliwo kwe kudduka kipayo payo okiwuliriza ne bakomawo naye nze ndi wano okugamba ababaka abaali mu kakundi ka Mpuuga nkiddamu mulimu abatayogera bo ne basirika nga tebayogera bo ne basirika mwe mulina oluwenda lunene nnyo era Nuupu nga yotekeranga ku makya neegoba mubaka n'Empuuga temugobangako n'Abedi temugobangako yamuumuza ku office mu positions negamba gwe tukuumuziza mu positions zino weziti ne bweziti okiwuliriza tebagobangako nga bammemba okategedde kakati mwe bassebo ne bannyabo muli baddembe okukomawo mu kibiina okiwuliriza ne mwetondera leadership ya NUP leadership nga bwe yimiridde okiwuliriza ne muddamu okuba buto ebirayiro nti munnaye tugenda kubeera loyo eri ekibiina n'amateeka in fact tugenda beera loyo eri ekibiina tugenda beera loyo eri values z'ekibiina ezitwala ekibiina kya NUP kati mwaba kuwajjenjerebu His Excellency Kyagulanye Robert agenda kubasonyiwa era mutereze ensonga zammwe naye mulina okuddayo ku radio ku TV kemwayogerera ebikikinike eri NUP tebandeke president yakusonyiye fe tumanyi kye weetaaga oyagala kaadi era olwanira kaadi which is okay naye nkukakasa mwabalowooza nti kigenda kubeera nti buli wolaba ambulera tikinga nga bwe kyali 2021 this time around bannayuganda babataddeko amaaso babadde disappointed namwe tebandeki NUP neweenaabe kusonyiye nekera ku makya neekuwa kaadi tebandeki nga tonnavaayo kugenda ku TV ya Bukedde tonnavaayo genda ku TV ya BBS tonnavaayo genda ku Chabasa kwetondera bannayuganda omenyewo ebigambo bye wayogera ebikikinike byonna ebigambo byonna ebikyafu bye wayogera eri NUP n'abawagizi ba NUP nga tonnaba kumenyawo bigambo ebyo nga tozzeeyo ku TV ne weetondera bannansi olw'ebigambo bye wayogera ebikukunavu ebityo ebiyitirivu ebityo NUP yaddembe okusonyiwa yakusonyiye manyi His Excellency Kyagulanye Robert yagenda bakwata emiguwa agibawe jagenda bakwasa emiguwa agibateekerewo we bati agibawe abate naye mukoma weno muffe okiwuliriza so sebo ngewe wateekinze step n'ogenda ku kitebe kya NUP n'osisinkana His Excellency Kyagulanye Robert okiwuliriza n'omwetondera nkusaba otwale obuvunaanyizibwa bwe bumu oddeyo ku mpewo za TV kwe watuula n'otwogerera ebikikinike nga NUP kubanga bwe mutuula ku mpewo za TV ezo ne radio information yammwe etuuka wala egisigamba nti mutudde ku mukutu gwa social media nga guno nti neetunuzaamu essimu batono nnyo abalina data ziri TV
neewala zituuka. Radio nga Kyabasa ne Bukedde zituuka almost mu regions za Uganda zino zonna. Tulinayo abakadde abali mu byalo eyo ababadde balina ekitiibwa mu NUP era nga tebakwatagana ddala nnyo na nsonga ziri z'otegedde. Olwaliro aba yawulira ku radio nti gwe Tebandeke gw'omu kubakubamu stamp nti Nuupu evujjirirwa basiyazi era Nuupu kibiina ky'abasiyazi. Kati omukadde oyo twetaaga awulire eddoboozi ly'ogwe kennyini ng'ogamba waliwo obutategeeragana era osaba kusonyiwa. Ekyo tukyetaaga si mu bubi. I've suggested